Tuli Mityana n'omubaka Zaake Francis Butebi mubaka wa Mityana municipality ayino naguddewo olutabaalo lwaliko ng'agenda azuukusaba na Mityana tibannange muzuukuke tuluddewo okujjako General Museveni ebbanga litwalagana liggwako tulina kwekalakaasa okujjako bano abasajja kati nno n'abo bali mu kabondo k'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba abali mu kumwawolereza n'abaguddeko olutalo era nga muno mulina omubaka omukyala ow'Emityana eyo wa National Unity Platform Joyce Bagala atwa naye twamulabye ng'ali mu kabondo ka Mathias Mpuuga ndowooza buli gyensimbi bagabana bonna naye ng'ali mu kuwolereza ng'avudde ku nnono y'ekibiina avudde ku wabulwa kwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye kati ate alwanyisa kibiina mbuna ali ne Mathias Mpuuga Nsamba kano naye amuguddeko olutalo Mityana eyo abagamba ne gye baava twayamba muyamba okumulaga abantu bamutegeere era ne mumuwa akalulu ku lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lwa struggle ife no struggle tugifuniddemu obuvune tugifuniddemu ebiwundu tugifuniddemu obulema tuli balema lwa struggle no mwetuli abantu bagenda kukozesa struggle gye tulemaliddemu gye tufuniddemu obuvune obw'enjawulo abantu bafume bafiiridde bo bagikozesa olw'okwekulaakulanya situgenda kukikkiriza era buli muntu yenna ali mu struggle eno ng'agikozesa kwegaggawaza ku bannayuganda ng'agaggawalira ku musaayi gwabwe ku magumba gaabwe nga gwali ku musaayi gwa bannaffe be tuziise ku bantu baffe abali mu makomera situgenda kukkiziganya naye kandi olutalo lwatandise dda ekiri Mityana kitokota abantu basazeewo buli ali ne Mathias Mpuuga Nsamba nga mubaka wa Parliament taddamu okukwata ku Mityana Road taddamu okugenda Mityana municipality taddamu okugenda nga abanoonyaamu mbuno simanya abaagala nnyo simanya ababuuzaako ng'ate akolagana n'ababbi nti bo baalonda muntu agenda kulwanyisa bubbi tebalonako muntu ate agenda promotinga bubbi bwansimbi zaamwe wa musolo abantu bawo omusolo Mityana amaduuka gawo omusolo abalimi bawo omusolo abalunzi bawo omusolo abantu bawo omusolo muyitirivu gwe babakanika naye ate abakulembeze ne badda mu kubba kasimbi ka musolo ako abantu bongere okusaba omusolo omungi atugende Mityana tufune omubaka Zaake Francis Butebi ensonga zino azoogera ng'ate mukambwe nnyo tasalekako musale ate nga talina gwe yeebuuzizzaako oba talina muntu yenna gwejjusisa olw'ebyo byali mu kwogera nga ye Francis Zaake Butebi omubaka ow'Emityana municipality agamba bino tebigenda kuba bya muzannyo tebigenda kuba bya mannyo wenu bino tebigenda kuba bya kuzannyiramu wano wabula tuli mu bintu bya ddala era nga tulina ensonga zino ozituusa eri bannayuganda. Bagala
gambulako ebasane banyabo nze nabagamba dansinzidde nze nabagamba banakuwa emigo gitya nga sibulira obulamu bwange bulinga kapa nabwegikubakokolaki era basane banyabo nze mu kimu kyekola nkikola lwa muntu wa wansi nze nabagamba tinza byonna byonna nabirekawo era ngamba taata gwebeera wali era obeere mu byobusuubuzi nze mbeere mu byobufuzi neweeyo nga saddaaka olw'okwera nga tukyusa ekitundu kyaffe nga tukyusa Mityana nga tukyusa kyaffe kya NUP kuva waggulu paka wansi mulimu emmese ensomali kuva waggulu eri mu palamenti gyendi waliyo abantu abaava ku mukiri naye nga babategeeza ennaku zino pulezidenti Kyagulanyi mukambwe ennyo tasalibwa akola musaala ali mu bafumu y'omukwaki kati ali mu palamenti bakagabo bakeredde bagiye mwanga bakoze ki bakeredde kati newali waliyo n'abalowooza nti bo bamaanyi nnyo nti batolakola ki tolakwatako naye Kyagulanyi yagambye pulezidenti waffe newoba osiba amatayi nga togajjaamu naye gasoba ng'oli mu yaake ng'okola ebikyamu nga toli ku mulamwa bagenda kukufunuula olabe nga abantu basobola okubalabira wamu era basonde banyabo nze nga Zaake nakizudde omulundi guli eri ekyatwomesa okwamalaggwe lw'abantu bankwe twali tuteeseteese embeera yonna yonna nga tugenda kugoma mwami Bosiko nga twasigina wadde akanyeebwa naye abeekwe ne batulyamu enkwe ne balemesa enteekateeka eyo era abasonde banyabo nabona Mityana ewaffe wennyininyini ate nga n'abantu bajjanga ne baffe ku kyalo kino nga nabo bankwe nga batulyamu enkwe nga twabajja bitwabajja nga baye tebabamanyi kati bataasa okulaba nga kati boogera bikukujju balina bakwagala bwe bati balinda bamugende basobola banyabo musitage eno bino ebintu si byakunyumyamu bunyumya bino ebintu si bya bigambo bugambo bino ebintu byakunywa omubiri bino ebintu byakuvuganya bino ebintu byakugoma Mayi Museveni si baza siteyagaliza era basonde banyabo ekigenda okukyusa ekitundu kyaffe kino ekigenda okukyusa Uganda kwe kusiba omutima ne kubanga ogw'ejjinja oba ne gubanga ogwazzaako omubaka wammwe ekyo bwe tunaakikola tugenda kubanga bonna bonna bagezaako okutujja ku mulamwa bagenda kubanga bamalaga mu buki gambulago era basonde banyabo nze nabagamba dansinzidde nze nabagamba banakuwa emigo gitya nga sibulira obulamu bwange bulinga kapa nabwegikubakokola ki era basonde banyabo nze mu kimu kyekola nkikola lwa muntu wa wansi nze nabagamba tinza byonna byonna nabirekawo era ngamba taata gwebeera wali era obeere mu byobusuubuzi nze mbeere mu byobufuzi neweeyo nga saddaaka olw'okwera nga tukyusa ekitundu kyaffe nga tukyusa Mityana nga tukyusa Uganda mu kibiina kyaffe kya NUP kuva waggulu paka wansi mulimu emmese ensomali kuva waggulu eri mu palamenti gyendi waliyo abantu abaava ku mukiri naye nga babategeeza ennaku zino pulezidenti Kyagulanyi mukambwe ennyo tasalibwa akola musaala ali mu bafumu y'omukwaki kati ali mu palamenti bakagabo bakeredde bagiye mwanga bakoze ki bakeredde kati newali waliyo n'abalowooza nti bo bamaanyi nnyo nti batolakola ki tolakwatako naye Kyagulanyi yagambye pulezidenti waffe newoba osiba
Zaake omubaka waffe ekyo bwe tunakikola tugenda kubanga bonna bagezaako okutujja ku mulamwa bagenda kubanga bamalaga mu buki ga mu bulago era basaanye bannyabo nze nabagamba dda nsinzidde nze nebagenda banaakuba emigo gitya nze siwulira obulamu wange bulinga kapa ne bwegikuba tukola ki era basaanye bannyabo nze buli kimu kyenkola nkikola lwa muntu wa wansi nze nabagamba kinze byonna byonna nabirekawo era ngamba taata gwebeera wali enobeere mu byobusuubuzi nze mbere mu byobufuzi neweeyo nga saddaaka kulwokulaba nga tukyusa ekitundu kyaffe nga tukyusa Mityana nga tukyusa Uganda. Ayo Zaake Francis Butebi mubaka wa Mityana municipality andoozo owulidde engeri ensonga gyazisengesemu era engeri ensonga gyazigusaamu emmese ensomali ensolima kyabadde ategeeza zaali zatusensera zisule ekibiina kyaffe nezisanze tulaba era kati emmese ensolima ezo tuli muzifulumya kibiina kya National Platform abazikulembeddwa mukama waazo ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba kyalemeddwa okukkiriza n'ate ng'ensi yakitegedde nti nno yakwata mu kitavu ky'omuw'omusolo neyegabanyamu obukadde 5 ezitali mu mateeka eyo bammese ensomali ekwata mu kitavu kati nno Mityana eyo waliyo abadde afuuyira akanwa nga Eva abeera awaana Mathias Mpuuga Kyagulanyi naye aswaza basusse abalimba eby'engambo z'abakazi babeeramu eyo nga boogerayogera naye bw'atyo bw'ali ono omukyala w'Emityana Bagala Joyce Ntwatwa gwe twayirawo ennyo omubiri nga bamutwala kati naye ali mutusasula nga atwejjako ng'agenda n'ababbi kitegeeza wandibanga waliwo naye ebyakolebwa bye tutaamanya okuba nti waliwo ebyasigalira kati tulina okwebeereramu okusitukira awamu atutaase Uganda eno obuvunaanyizibwa bw'okutaasa Uganda bugwe mwanayinki gwe omuntu wa wansi gwe olina okutaasa eggwanga lyo tewali mulala bannabyabufuzi abasinga bayaaye batukolamu musimbi ne tukyalina Kyagulanyi ne Zaake n'abalala awo weebali ab'enjawulo abaagala eggwanga lyabwe kati nno twongere okulwana paka nga tutuuse mu Uganda empya gye tuloota era ffenna gye twesuubiza temukulembeza Kyagulanyi Center mu Robert Babwine ajja gitutuusa kati nno mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu batayi mweraba.